viza nti musiyazi ali lubuto ettu lya mugema lya myezi 7. Omwana yaŋŋambye nti enfuumuula gye baamufuumuulamu mu kampu. Dubai nenzija wano e Bungereza omusajja andiko anywerako amazzi andirako ekyemisana awulira essanyu okubanga nga waliwo ekintu mbwe ekibi ekintuuseeko. Essaala z'omukwano nno nga tezikola. Let me remind you. Okuvaako wali e Bungereza ewa Queen ewa King Charles bw'atyo nno mwana Muna kigambibwa nti alabika ali lubuto era engeri gy'omulaba gy'alimu kati lonna lumugezezza yenna afaanana era alayika nti alabika yandiba ng'ali lubuto. Bwe gaagudde nno matu g'omukulu Calvin Kayanja bw'atyo n'avaayo n'agamba mbu Muna yeerangirako dda nti musiyazi ate kati wuyo ali lubuto mukigambibwa mbu bagenda mutika bamukomyewo. Olwagudde mu matu ga Muna n'agamba tondabanga Calvin ani gw'omanyiira bw'ato nno yamwanukudde mukwano. Wulira amugambye Muna gwe Calvin nkwesobolera tugenda kwetwala saagala kummanyiira. Bannange bingi byonna mbikuleetedde naye nga eno ebiragiro ki updates mukwano gwe n'atanaba kusubscribinga bwegatte ku mukutu ate gwe eyakikoledda mukwano gwe asinga mu kintu kino eno katusooke tugendeko mu video naye nga tusoose ne Calvin Kayanja ate deni tusembyeyo Muna nga amwanukula. Amawulire gano nasooka kugawakanya. Omusasi wange ow'ekyama e Bungereza awo n'aŋŋamba linda ate lukula ludda munda. Woowulirira bino ng'eyasaba viza nti musiyazi ali lubuto ettu lya mugema lya myezi 7. Omwana yaŋŋambye nti enfuumuula gye baamufuumuulamu mu kampu. Naye nga ki ekikuzunzisa okugulu otyo? Weerangirira mu basiyazi n'okwata ebipande ne bakugatta ne muwala munno n'otulaga nti ofunye asinga. Gwali olubuto olwaleero ye nga lukufaananyizaamu kapereru photos. Baga nti famire enoonya ya tiketi kumuzza ku butaka. Sisabira muntu bubi naye bannyinaze nammwe akasagazi oluusi mukaseeko mu nsawo. Toyinza kukajja Dubai n'okatwala Bungereza kati kaako kakulemesezza empapula asayira mu kansodi wenjogerera your days are numbered mu Bungereza. Bannange baana mmwe tubasabira naye ate mukola birala. Tubasabira buwangaazi obulamu obuteeka ku risiki. Tubasabira kuyitamu mufune empapula ng'odda mu kwendeguza nga baakulangirira mu basiyazi. Oyinza okutubuulira olubuto wafuna lwa Maama Maria. Mukazi muno yatukuwa atya olubuto olwo? Kubanga agamba wanaŋŋamba nti abasajja ne bwe basimbya layini awo abaali ku kampu toyinza kwawula mu taata wa lubuto. Akasagazi bannyinaze era ngenda kubuuza omusawo omukugu abampere ku ddagala ly'akasagazi kubanga bangi kabalemesezza ekiddako. Ago ge gali e Bungereza awo era essaawa yonna bwe mulaba ku mwannyinange wano temukuba temumujjukiza bya busiyazi ebintu byamusobako. Ayagala okugenda ebweru kwata peni n'olupapula ewange oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mwetaagibwa mirimu gya woteeri mugenda kukola mu KFC Dubai. Salary $1,600,000 bakuliisa bakusuza bakujjanjaba. Bakirine Saudi Arabia ne Dubai ku bisaye by'ennyonyi emizikiti gya gavumenti amasomero ga gavumenti n'amalwalire $1,400,000 bakusuza bakuliisa bakujjanjaba. Ka input ka kuteeseganya kubanga babeetaaga mu bungi nkoonaako ku noti 767 nkaaga 21 oba noti 746. Hello my beautiful people. Yeah, it's your girl Muna Nkomyeo. And the video gonna be very quick because I'm having classes in just a few minutes from now. Anyway, video negena Calvin Kasasiro mbwaza kukyalo. Omusajja yanesibyeko by the okuva natandika okuba ekyeyo. Okuvanga nakakwate kubo gende e Saudi. Nengende Dubai. Nenzija wane Bungereza.
omusajja andiko anywerako amazzi andirako ekyemisana awulira essanyu okubanga nga waliwo ekintu mbwe ekibi ekintuuseeko essaala z'omukwano nno nga tezikola. Let me remind you, you chose a wrong person okulaba nga agudde. Woba ng'onsabira kugwa mukwano, you chose a wrong person. I'm one of the favored children of God. I'm one of the people Mukama be yalonda mu nsi eno n'angamba mwana wange nkutaddeko omukisa. Nkutaddeko omukisa ogw'obugagga, nkutaddeko omukisa ogw'okufuna emirimu, nkutaddeko omukisa ogw'okubeera successful mu nsi eno. Oli ku mwana wa Katonda gw'oliko mukwano. You chose a wrong person. Calvin onjojokedde ku internet when I'm quiet. Naye ku eno video njagadde gikola, not because njagala like I feel the power kuddamu, no. Naye njagadde gikola nkujjukize nti you on a wrong person. Kati oli eyo jemba amanyo ku internet ogasimbye oyasaamirira mbu yagalire unalira omuto era agenda kumuzza wano essaawa yonna visa ye baagisazizaamu. Oh please, do you even know what's going on in my life? Mukwana essaala zo tezikola we buba ddogo omusawo w'omufu takola kyusaamu kuba byonna by'osaba bifute biriiyo olimba abantu. You know nothing going on in my life. Kankujjukize kino leka tokimanyi. Let me say it loud in your ears okitegeere bulungi. Calvin Kasasiro. I'm a British. Nsasula omusolo nonda nkola buli kimu mu British kyakola. Okiwulira nsoma nkola. My life is very busy. God chose me and made my life very busy to the extent nti n'essaala zonsabira eddogo lyokola terintuukako because I'm protected. You chose a wrong girl. You chose a wrong girl, Calvin. Nesonyiwa mbwa za ku kyalo. Lekera okunsimbirako amanyo ku internet kuno. Oh my goodness. Onvumye ombaddeko onfudde emboozi nze nkubuliisizza kubanga bw'otanjogerako tofuna likes. Bw'omala okunjogerako n'okunvuma n'olyoka oyisaawo akalangoko abaana nkutwala abaana e Bulaaya era enzuuno wano era ennamaze essimu ng'omaze okunzijonkera. Nkuliisizza kubanga buli wonjogerako ofuna likes ne views, ezo ssente z'ofuna ku YouTube, ku Facebook. Naye tosiima ebirungi bye nkukoledde Calvin ng'onjogerako n'ofuna likes ne ssente. Calvin tosiima. Lwaki tonneesonyiwa kantu gwe mu wasiiwuukira omwo? Tonfaanana, toli ku level zange. Ensi Calvin zentambulamu on free of charge, no visa. Calvin, you struggle to get a visa. Kansooke mala okugula abaddinisa nfune ku mpewo. Tonfaanana. Look at me. I look very beautiful, very healthy. Bwe oli kasiiwuufu nnyo n'embwa ekuwunyako n'ekuleka awo tekulya. Amagumba go, anti embwa zirya amagumba. Amagumba g'olina embwa tekisobola galya. Ndeka kuba toli level zange, toli ntuuka. Wano e Dubai wanjogerera nga wendi malaaya azifu wali onguzeeko. Azifu kitaawo yali anneebaseeko. Azifu olina omuntu yenna gw'omanye yali anguzeeko n'akugamba muna namulya. Tolina ky'omanyiiko mu bulamu bwange okuggyako muna 256 gw'olaba ku internet. But in reality, you know nothing about me, man. Calvin nja kukuba emiggo ennakukwata nze nkubuulira. Nja kukubisa kizadde. Tolaba mbu nseka. By the way, let me tell you this. The day you will come to UK, kubanga kyeke ekyokujjana e Bungereza kikuluma onneegomba emirundi 10 okubanga ndi Bungereza owulira ofa omutima. I don't know why. Siri relative wo. Sintolinako Luganda naye owulira ofa wembeera successful. Mukwano kwolikwate ekkubo n'ojja wano. Tulaba mbu onzijonkera all the time mbu omusiyazi. Kono okwate ekkubo n'ojja wano. Don't announce it. Don't tell the world. Don't even be proud of it. Because the day I'll get to know that you're here, yeah, I'll make sure you don't sleep another day in UK. Ojja kumanya manyi g'omusiyazi. Anti onzijonkera all the time. Omusiyazi. You will get to know the power of omusiyazi e Bungereza wano. Ngoze wano. Calvin, don't announce it. Anti onzijonkera all the time mbu omusiyazi.
Calvin siri level zo mukwano siri bera level zo nze nkubuulira gwe kantu gwe anzijonkera ku internet tomanyi sikumanyi ku internet onjogerako bwogezi naye tomanyi family yange togimanyi mama yange tomumanyi ye bannaye singa wali omumanyi Calvin ng'omanyi ebyafaayo byange omanyi mama yange bwafaanana singa oba oyogera ki naye internet kyekuwa kyoyogera kozi tomanyi you don't know me in reality naye onnemeddeko onsimbirako amannyo ondirako ekyentana n'ekyeggulo tompunyirira mukwano nk'oyo kuwulira ng'ompunyirira all the time Calvin akamwako kawunya buli wayagala okuyisa ennyo lyange mu kamwa sooka osenya emirundi nga 10 before cause ompunyirira Calvin nakoowa wantama n'abaana bange nja bagamba nti omusajja oyo mubi nnyo era n'abaana bange bakoowa bennazaala nja bagamba bw'oba olowooza mbuno mwana yafunye olobeta bamuzizza bagenda kumuzza owulira oyagala mbuba ngwe oh please newenzala abaana 10 ebungereza kankujjukize newenzala abaana 10 ebungereza it will never be the reason actually not even it will never I will never ebyo byosabira mbuno munaba mukomyewo muba mu deporting mbuno biki mukwano tebiribaawo newendizala abaana abajjuza bungereza wano tekiribaawo essaala zo tezikola omusawo watakola instead of okunzijonkera Calvin siimako kubanga bannange onkozeeko ssente ku internet wano onsimbiddeko amannyo onywereddeko obuugi onzejembeddeko toddamu tonja saamirirako n'ensonyiwa the whole beautiful girl on making okuyomba ku makya kuno lwakitondeka Calvin lwakitondeka ofaanana bubi nnyo mukwano weefeeko okole ku ssente onfaanane ensi zengendamu you struggle to get visas nze ngenderayo bwereere the passport I'm holding Calvin you're going to struggle years and years okufuna passport gyenina okuwulira kitegeeza ati tetuli ku levels ezimu tomanyi mukama wajampisiza kukola byenkoze kuzimbira mmange all the properties I'm having Calvin you don't know how so jempisemu okubifuna tomanyi ndeka kantu gwe banange eno video njikoze not because of what not because oba njagadde kuogera nnyo oba biki no Calvin sikuwogerangako sikusangako ku page yange sikuwogerangako naye just njagadde ogikola nkujjukize nkugambe you chose a wrong person muba influencer bali ku TikTok you chose a wrong one kubanga gyokoma okunjogerera mukama gyayongera okunfavoringa mukama gyayongera okumpa ebirungi mukama gyayongera okunninyisa eddala Dubai wanjogerera nti ndi malaya kati ndi Dubai no navaayo wano mu biseera we nali noonyeza empapula nga sinaba kufuna butuuze bwa wano wanjogerera n'onfuula emboozi n'okola buli kimu empapula nazifuna I'm a British let me tell you I'm a full British person eyo byonzijonkera tebirituukirira eseera zonsabira tezirituukirira I'm a favored girl I'm a very favored girl nja kukuba emiggo kennakwatako n'akakabi n'akasesebule ojja kunsabira essaala zongwe paka lwoli kaddi wa Calvin paka obwoya bwe buli kugwa mu kabina oba obulina nesonyiwa bwe bitono bwe bigenze eno no ebera Grosh updates mukwano gwena atanaba subscribinga wegatte ku mukoto ate gwe eyakikoledda gwe asinga mu kintu kino mbaagala nnyo kankomewo